olina okukola cream today. And hi to everyone. Hi my people. Let me hope you're good. Let me hope you're doing good. Yeah, it's me, CEO Sherry Beauty Wallet. Sherry Beauty Wallet. Sherry Creams. Abla shanizi mugenda kulekera obe mukola nsokenze ku live. Banange mugamba mutya badia, mugamba mutya nga mujoinize mu speed. Mwagala ebyononese eno live eina omutujeraga eze ngeri special for someone. Yes, this live is special for someone. Twagala komya zalawo abantu muline zalawo ezalawo lyaki muwere tunyumye ngena kubasabulira omuntu anti naye asabula nange ngena kusabula tugenda kusabula nesi genda kusabula mbubi tugenda kusabula mu bulungi tugenda kujamba bantu kwemamaza tugenda kujamba bantu kumanyira bantu. Yes, how can you celebrate bane mumpulira bulungi abate mumpulira bulungi olugambo dondolese ngena dubawa tugenda kunyumya mumpulira bulungi abate mumpulira bulungi amanya gange my name Sherry Matovu. Yeah, Sherry Matovu mchala katumba omu bwati Conspirant muli bulungi, conspirant mwina, muli fine. Yes, olunaku lwaleero actually mwebali nnyo mwena abanjagaliza amazali wa malungi, aba celebrating nze nange, ababaddewo for me. Thank you so much. Buli muntu engeri gyonjagalamu webali nnyo mukwano, buli muntu ayiwawo omubiri ku Sherry, buli muntu anjagala ebituufu. Do not fake. Those who know the real Sherry, I do not fake. As I live my life, chendi. Chetusinga n'okunjagaza abantu ekyo kyonkimanyi. I'm who I am. Chendi. I'm not faking. I do not fake to be anyone. Okitegedde. Nkola byange, nkola binzimba, nkola bintwala maaso. Naye mpulira bubi nnyo, mpulira wendaba omuntu ngambuukira, wendaba omuntu ngambakira. This time it's too much, guys. Nvuddeyo ku live eno sandi vuddeyo kwogera naye live eno njagala njiwereze omukyala Anatalia Ozzie. Ozzie abamumanyinga abamumanyinga Anatalia oyo yennyini yali yesimbyewo na failinga gwenziza okwogerako olunaku lwaleero. Why do we like putting our fellow women down? Banayi ofunamu ki okuteeka mukazi munno wansi, like seriously kiki kyofunamu ng'ozalawa kiki kyofunamu? Bana njagala tubeere like njagala mwena ekintu kino mukiwulirize bulungi. Na celebrating the birthday yange yawedde nanyumiddwa. It was fun. Ababaddewo, thank you so much for coming. Thank you so much for honoring my invite. Netukitambuza banangeze ntunda bizigo ntandika nga ne introducing then tugende ku mulamwa. Sherry Matovu mukyala alabirira nsusu z'abakyala. Ntunda bizigo, tunda eddagala erisala omubiri, tunda eddagala erisala olubuto, ntunda bedroom package yo mu kisenge yonna nga bwebera tugitunda. Tutunda eddagala erikola lip therapy emimwe gya pink nigibera nga noba tulina lipstick osigala olabika bulungi. Tulina eye whitener ayerusa eriiso, tulina tooth whitener ayerusa amannyo. Gwe wenna ayina namakula ku matama mukwano, tulina naawe eddagala erijja okuba ebizigo ebikuyambako okujjako binnamakula ku matama. Sunburn ezo ng'olina sunburn nga wobanga otambuddeko mu musana nga oyisibwa bubi mukwano nawe jangu Sherry abeere nga kola ki nga kukolako mukwano. N'oba oli muddugavu oli mu kala yo oyagala just kujjamu mbalabe oyagala just kunyirira ku glowinga tulina empeke za anti aging byonna weebiri
yes so kujja wa Sherry nembera nga nkukolako kakati olunaku olwaleero kyenjagala okwogerako ne bana abaana bangambireko Roni bonna bafulume ebweru mikwano kyenjagala twogereko olwaleero waliwo ekintu ekinsukkako ate ngenda kubabuulira wa gye kiva. First of all njagala muntunulire munneetegereze njagala muntunulire munneetegereze bulungi nnyo abantu abammanyi abandaba live mumanyi how I look ng'ovudde mu camera and still ne ku camera era ndabika bulungi ekyo nkimanyi still ne wembeera ku camera I look good ekyo nkimanyi okuleka ng'omuntu olina bubeezi zalawo okuleka ng'omuntu olina bubeezi bad energy ku muntu that's when ojagamba nti Sherry alabika bubi abammanyi bammanyi nze mbeerawo ne wemba sina makeup mbeerawo obugalo bwange mubulaba njagala mumbulire kuno nnako aliwa munneetegereze omukono guguno face yino njibalaze nga nakazuka terimu wadde makeup. I always do my live videos nga sina makeup. I'm very free with my skin. I'm very okay with chendi, you know. So mukyala Anatalia Ozzie njagala nkunnyonnyole mukwano tolina kyofunamu ng'obitinga Sherry tolina kyofunamu fenna abantu tukola amawulire nze naliko nange omukozi wa TV nimala nenkivaamu tekitegeeza nti okuba ng'oli ku TV gy'oliko mukwano you made it in life tekitegeeza nti okukola ku TV you made it. Bapresenter abali ku TV enga ate mukwano abantu abatalina ku media baba basinga okuba obulungi mwalaali bangi nnyo bemusabula n'omusaba n'omukuba n'omukomerera emisumaali naye nga bw'omunoonyerezaako mukwano ng'omusinga okuba obulungi ekisookera ddala Anatalia oli mukazi mukulu kunze abantu tebagenda kukikkiriza abatakimanyi ya naye munda mugwo okimanyi because nkumanyi naawe omanyi Anna nkumanyi naawe omanyi naye ekituufu okimanyi nti onsinga obukulu naye mu reality nkusinga okuba obulungi kikkirize kigaane Anatalia onsinga emyaka kyekisookera ddala nkusinga okuba obulungi kinoonyerezeeko twakulira kulungujja ffenna kati abantu kansooke mbaggireyo mukwano ekisookera ddala waliwo oluyimba lwange lwe nakoze luli out osobola ogenda ku YouTube yange no subscribinga oluyimba n'olulaba. Ekyokubiri nze omuntu sirumba muntu okuleka ng'ovuddeyo n'oyogera ku business yange sirumba muntu yenna okuleka nga ovuddeyo n'olumba business yange nze bw'olumba business yange mukwano sisobola kukulekera oba olira ky'oŋŋamba sisobola kukulekera bw'olumba business yange saakulekera buli bwe bakwata amawulire gange ne bagateeka ku TV gy'okolako oyogera bingi olekana nyonyonyonyo olaga nti oninako obuzibu ondaga kiki kyoninako pressure yaki obusungu bwaki ndi mukazi munno obusungu bwaki lwaki ntekako that bad energy mukwano nze sinze nakugobesa ku Delta TV okitegeera sinze nakugobesa ku Delta TV wabula omuntu yali akulira Delta TV ye yalaba nti program gye wali okola wali togisobola n'agikwata n'agimpa. Now let me tell you people why omwalo nantekako bad energy abantu bankubidde amasimu yesterday nze saabadde na ku TV eyo nga siri mu kulaba TV but I got a lot of messages. I received a lot of calls, many calls ezankubidde eggulo nga bangaba naye Ana wamukola ki banange Ana wamukola ki ngamba no this is too much, I have to talk about it kubanga wasooka n'onjogerako amawulire gange gasooka okkubwa n'onjogerako sijja kwogera ku Zahara nti oba ki you know amawulire gange ganjogerwako waliwo amawulire agali ku TV yamwe sigenda ku mentioninga TV mukwano sijja kwogera ku TV waliwo amawulire aganjogerwako era still n'oyogera ku bizigo byange n'olekana nyonyonyonyo mwetegereze obugalo mwetegereze sembeza kamera ayina bunnako Zahara nagamba nze ndaba ttatu n'olemerako nnyo nze sigaana wembanga nesiga ebizigo nga bindabisa bisi kigaana koza abantu ababigula n'abantu bammanyi bwenfaanana you know abantu abagula ebizigo byange abampagidde singa bibi singa tebikola singa byonoona abantu singa tebakola ki singa tebakyampagira kubanga ku Facebook kwembitundira era kwe babigulira so singa akatale kagwawo dda naye buli lukya akatale keyongera kukola ki keyongera kutambula
kakati mikwano kamba bwe na kulwairo lwaki omuwalo yantekako bad energy ekisookera ddala ombalira TV ze nakakolako oba ng'oli ku TV n'obalira Sherry TV ze yakakolako ennyingi. Guys, I'm here to tell you nze TV ze nakakolako muzimanyi ze ntambuddeko ngenda zimentioninga naye mentioninga ezize ze yakatambulako ye ng'omuntu. Abagamba simanyi mbuze ndi mukulu mu myaka than Anna yakimanyi ne twasoma nabo bonna bakimanyi. Twasomerako ku Alliance naye nze nagenda tuukayo Anna yasoma ne mukulu wange my sister nga bali mu same class ekyakimanyi bulungi nnyo. Nagenda tuukayo nga Anatalia ali mu senior 3 ngali mu senior ezo 3 Alliance kusomero lya jjajjaawe mwami Busuuro omugenze yafa. Mwami Busuuro omugenze yafa jjajjaawe eryo essomero nalisomerako awo mu kitunzi ku Alliance. Ne nagenda ogenayo ngandika fresher senior 1 nze lwakuba natandika okutoba nga bukyali natandika okwehasolingira nga bukyali okitegedde nahasolinga abamanyi omuntu nga mpozi nga olina bad energy gwojogamba nti oba Sherry alimba byayogera nze abakimanyi mukimanyi naye yennyini akimanyi ne betwasomanga nabo bonna bakimanyi. Nagenda ku Alliance mu kitunzi ba Ogi ne ba Obi mwenna abali wano musobola okuvayo ne munjulira. Nagenda ku Alliance mu kitunzi nali mu S1 bu fresher buno bebajerega fresher nga Anna ali mu senior 3 with my big sister ngali mu senior 3 just because Anna yasoma namala simanyi senior 4 namala senior 5 nasoma campus naliko kubanga alumba ebintu ebyabadde akwasaganya ze Sherry ebyo sabisoma bwe namala senior 4 yange bwenti we pi bwene njimala naliko kubanga neyiza naliko kubanga ntobanga omuntu nga ntandiko kuyiyo obulamu kati abantu abasinga jana kubalira emyaka nalekana nakuwulira nga ndi mu pito nakuwulira nga nkyasoma wali okyasoma nze nasalawo kuyimba nze nasalawo kuyimba gwe gye wagendera mukwano n'osoma n'omala 4 n'omala 5 n'omala 6 n'ogenda ku campus ebyo Sherry teyabikola nze kisabikola nava buvi mu senior 4 wali nenvubutuka emisene nenyingira ekisaawe bwe nayingira ekisaawe mukama nantekako omukisa nali nakatandika mukama nampa omukisa nenfuna omulimu ku Bukedde TV okitegedde era sijja kulandaga cause I'm not explaining myself here I'm not defending my age I'm proud of it kubanga emyaka gye nina bye njikoleddemu I'm really proud of my age okitegeera naye kyenjagadde okujjawo saawa eno analekerawo okwogera ku bantu ngo baputinga down nze obusungu bwonninako kiri bwe kiti kambabuulire kubanga obeerawo n'oyogera hey bamugoba kweno TV kati mukyala kankunnyonnyole Sherry Matovu yatandikira ku Bukedde TV kyekisooka natandikira ku Bukedde TV owulira bwe nava ku Bukedde TV tewali yangoba abakimanyi abaaliyo ku TV eyo mukimanyi tewali yangoba ku Bukedde TV nze kennyini nze neegoba ku Bukedde TV ng'entalo zinsuseeko era navayo nga n'abantu bamanyi nti nvuddeyo nava ku Bukedde nga abantu tebakimanyi nti nvuddeyo neewummuza nganze sho zange nesigala nga zigenda mu maaso tewali na kimu kye banzijjako era ne baŋŋamba bw'onooba ng'oli ready okukomawo ojja kukomawo bw'onooba nga owulira nga wakoowa TV then you move on tewali kye banzijjako ne kaadi zange zonna ebintu byange ebisinga ebyogera mbirina ate ng'omuntu oba ovudde ku TV ebintu ebisinga bakola ki bali kujjako ebikwogerako nga omukozi wa station kaadi zange siziina wano mba njagala nzibalageko abasinga mbereyo ne muwogera ne muleekaanira abantu nga temubamanyi please it's a time to know who I am the real Sherry kino kyantuuseeko kituuka ku buli muntu kituuka ku buli muntu naye abantu abambe tukolera mulekerawo okubeerawo ne mwesiiga akazigo omuntu n'akulaba n'akwagalanga nga banange Anna ali hori mukwano toli hori abakumanyi tukumanyi olina omutima omubize no neesiga ekizigo neeyerusa naye mu bweru bwange ndabika bulungi oba emyaka gikuze oba tekinkuzizza saagala kumanya naye ndi proud naye Anna abawala abaddugavu bangi naye nga banyirira naye mukwano ovaako nevvu njagala bakwetegereza bakufune bakulabe bulungi nnyo nga sirya kamera oba obeera mu mataala omuntu wotuukira okubeera omusiiwuufu ku TV ne katola omuntu wakumiitinga live nze nkumanyi nakumiitingako live nkumanyi bulungi nnyo era n'abakumanyi bakumanyi abakumiitinga live agaba naye akawala kano nedda kasiiwuufu mukwano yo black which is okay black is beauty naye oli musiiwuufu weetaaga okuwunyirira kubanga ne obeera mukazi muddugavu tulina kubanga ovaako vu mweteekemu ssente mulekerawo okuwala n'ababasinga mulekerawo okuwala n'abakimeekinze nze Anna sirwana ntalo za TV kubanga nze siri ku TV nze neekozesa tebankozesa
tebankozesa nekozesa nze Sherry nekozesa nekusinga okuba obulungi kyekikuluma kati lwaki ennugu wakyo n'omuwala ninako ennugu antekako bad energy ye gyenjagala saawa eno nzijjaako mukwano omumwa nkumanyi nnyo buli bwe batekayo amawulire gange otrying okwogera ku ex boyfriend wange gwe nayagalanga in school Wilbur, which is okay simwegaana. He was my ex boyfriend. Yes, byaliwo he was my ex boyfriend from senior 1 to senior 4. Era ekyalo kyona erungujja bamumanyi because tweyagala nze wemba njagadde omuntu njagala omuntu ne mwagala with my heart nembera ku oyo era tweyagala from senior 1 paka senior 4. That's why byonna erungujja tewala kimanyi mu kitunzi bonna bakimanyi cause kapo yaffe wadde nali mwana muto naye baali bakimanyi nti Wilbur boyfriend wa Sharif abakimanyi era sikyegaana era sikirimu na kibi kyonna. Naye lwaki oba onteekako mukwano omuliro omubi lwaki oba onteekako ekibeera kyaki nze munnange sinze nakugobya ku Delta TV gwoteekako embeera embi tolowooza mbu oyo gye watuuka nnyo bebi bikera ku makya bino biggwawo tulabye abanene bangi abaana bangi abali ku Bukedde TV abali abamaanyi saawa eno nga bagivaako TV nga tebakyawulikika tulabye abanene bangi sigwa osoose mukwano sigwa osoose weekolerera amagenda go kiki kyonolaga abantu after your life wabanga oli so beloved ngoba kwagala nnyo ngense kwagala nnyo waki mukalulu tewayitamu kubanga wanditulaze ku maanyi go amaanyi gali mu bantu tegali ku TV nti balaba TV gyokolako amaanyi tegali ku TV nti tulaba TV gyokolako abantu tebalaba TV because of you abantu balaba TV because of Zahara Toto. She's better than you, she's doing good, she's doing fucking good, she's doing better than you. Kikirize kigaane okitegedde nerwa kuba abantu bajajinga abantu olw'embeera zaabwe omuntu namujajinga olw'ennyambala ye omuntu namujajinga the way she looks omunajajinga naye abantu abo omuntu akulaga kyali sabanga nnyo Mukama Katonda akulaga obuwimbu omuntu okusinga omuntu oyo akulagirewo omuntu ekifaananyi kye than omuntu afekinga to be any omuntu omulala. Abantu abasinga mu faking obulamu omuntu nakulabula ku TV wefudde Hollywood na bichi nenga wobeera out of camera ngate gwosinga okuba omubi. Kati nze ebyo sibimanyi kyendi nze sirimba wekuba kwambala kantu kange kampi nkambala wekuba kukola makeup omulungi mukola wekuba nga natatu gyenjagadde njeteekako because it's me kyekinsanyusa kyekimpesanyu okitegedde naye mmwe mwagala ebintu netosobola kuvayo biraga simanyi abantu bamanyidde mu kifaananyi kino bwe naavayo bajja kunvuma nobirawo ng'olumya obulamu bwo nga mutuufu kyoli tokyagala naye ng'okikola lw'abantu mbu munaye abantu bamanyidde mu kifaananyi kino bwe naavayo ate nembalaga other side of me bajja kwogera nnyo bangi tubalaba bangi mikwano gyange babyogera naga abaneeshalwa embeera zo nzeegomba naye munaye nze audience ntya munanga abantu bano bazibu nnyo kati mmwe abantu mmwe abandaba sawa eno muli mu 1K mmwe abandaba mmwe muleetera abantu baffe bano okubeera nga babeera mu mbeera gye batayagala kubeera mmwe mubakozesa ensobi omuntu alina okuba nga alina obulamu bwe bwayagala okulivinga naye nga atya ng'agamba audience yange nzimbidde ebbanga ngizimbye emanyi ana omukyalo omuwombeefu bo bamanyi Zahara nti yali stubborn esimu z'ebizigo zivuga malo kwakola ku ssente bannange. Hello? Yes? Naye kansoke mmalirize. Mukwano nkubuulira. Nze nakola ku Bukedde TV teri yangoba entalo n'enzikoowa bwe nava ku Bukedde abantu bangi abavaayo mu kaseera ako naye entalo zaali zisusse. Ku Bukedde bwe navaayo ne nnumba Delta TV nali nkyesonye nga mpoyesezza mwami Semeyi n'angamba Sherry you're good okola bulungi jangu tukole ffenna ku Delta TV nimuga mwami Semeyi ebyempewo nakola ki nabikoowa naye nze okujoininga Delta waliyo already abantu abaali baliyo nze nali ku Delta TV nali ku Bukedde TV nga ana oli ku Urban TV nali ate nga gwe watandika dde okukola ku mpewo abantu kye batamanyi abantu bamanyi ano wa TV zine ebbiri ze bamulabiddeko abasinga ze mumumanyiddeko mikwano yatakabana dda yakuluusanya nze oba oyogera ex boyfriend wange sigenda kwogera bye wayagala mu media kubanga nze siriwo kuputinga down kubanga bye wayagala mu media abasinga kati basajja bafumbo sigenda kuboogerako bakozesezza naawe okutuuka wooli bakozesezza okufuna kyoyagala tubamanyi bu producer buno buli very cheap obukozesezza tubumanyi naye am proud Sherry Matovu nze saga ku radio sagaddeko ku mukama wange ku TV sagaddeko ku mukozi munnange gwe nkola naye ekyo kyo nkyebaliza Mukama mu field mwentambulidde ne mwenkulidde wallahi billah kitango
naye mukwano nze abantu baboyagadde abasajja bozoyiriba nabo ng'onoonya obulamu weeyiyo okubeera obulungi mbamanyi era nsobola okuba listinga mbamanyi naye wobanga owulira nga kyoyagala nsobola okuvaayo ne mba listinga eno live nkimanyi ogenda kugiraba era egenda kukutuukako Anatalia Ozzie oyina TV gy'okolako okolaniza haratoto lekerawo omutima omubi lekerawo bad energy gyonteekako ntaddeko nnyo ekitimatima ky'ekibi wasooka n'onjogerera bubi n'ensirika ne ŋŋamba nno sijja kumulumba but this time round it was too much abannange munneetegereze balaze show yange ekiro n'asooka nze tosobola kunsabula ng'onsabulira ku bizinesi yange nolowooza nti ngenda kusirika nedda bw'oba oyagala okunkubakuba birala ne bizinesi yange yembeezaawo yempadde sente yenfudde kyendi ebizigo ebyange byentabula bye binfudde the person I am today kati gwe bw'ovayo teri muntu ayagala mwogerera ku bizinesi ne woba nga gwandaba right now mukwano toyagala nawe kwogerera kalimuko ne woba oyina mu kiyumba mwokola bw'olaba omuntu akulimirira wadde mu famire mwokola n'olabamu omuntu atakwagaliza